Omusumba Aloysius Bugingo yeeganye ebyokubeera bba wa Makula kakati nnono avuddeyo n'ategeeza nga bw'ateetabangako mu mukolo gwonna ogw'okwanjulwa omukyalo ono. Akawungamudde ku muba byokwerinda nkubuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu munaye kugamba okola kyamaanyi nnyo okulabika nga otugoberera subscribinga sharinga commentinga twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Ensonga eyongedde okulabika nga ekakata mbagirawo nga n'omwaka tegunnaba kulabika nga guwunzikibwa nsobola okuvaawo ne nkutegeezaako bassebo ne bannyabo yeyo omusumba wa House of Prayer International Ministries amanyiddwa nga Aloysius Bugingo okuvaayo n'akawaŋŋamula wakati ku poliisi mu byokwerinda n'ategeeza nga bw'atagendangako oba bw'ateetabangako ku mukolo gwonna ogw'okwanjulwa omukyala Makula. Ono wakati mu kufeffetta kwetongedde okulabika nga tukola wakati ku bibadde nga ab'ebyokwerinda bagezaako okulabika nga bamubuuza kajojjoji w'ebibuuzo ku musango gw'ojjukira obulungi gwe yawawaabirwa munnamateeka Male Mabirizi ng'agenda mu maaso okulabika nga ategeeza ng'amuloopa ekikolwa kye yakola ekikontana ne ssemateeka ogenda mu maaso okulabika nga agattibwa mu bufumbo obulala so nga yali buli akyali mu bufumbo obulala. Musajja wattu ono gwe nkugamba agamba nti ye yagenda, he says, I only honored an invitation as a guest by Makula's parent but not be introduced as many claims. Nti nze nassaamu ekitiibwa invitation oba okuyitibwa bazadde ba Makula kwe baakola gyendi era neŋŋenda nenzikiriza okubakyalirako wabula nga seetabaako mu nsonga ez'okwanjulwa oba oliawo ng'abangi we bagamba. Kinajjukirwa okutegeezaako gwe eyakamanya bino ng'ennaku z'omwezi zaali 7 Desemba wa guno gwennyini 2021 omukulu Bugingo n'omukyala Makula bagenda maaso okulabika nga beetaba mu kyosobola okuyita customary marriage wali mu bitundu eby'ekawuku mu Katabi Town Council. Makula we yagenda maaso okulabika nga amwanjulira bazadde be. Wano omukolo ogwali matankane waawe gugenda okubeera kubanga nsobola okujjukizaako tusobola okutegeera nga amaka g'aba Makula Suzan officially gasangibwa Kyebando wano mu Kawempe naye ate bassebo ne bannyabo bagenda maaso okulabika nga bakyusa kyosobola okuyita venue ku kaseera akasembayo oba oliawo abo bokka bannamukisa abaali basobola okulabika nga bagwetabako ne bagenda maaso okulabika nga beetaba ku mukolo guno. Kakati ensonga zongedde okuwanvuwa bwe nakutegeezezzaako bulungi munnamateeka Male Mabirizi we yagenda mu maaso n'alabika nga bano abawawaabira ku nsonga zino nsobola okukutegeezaako bulungi nnyo nnyini ddala nti bino ate oba oliawo byongedde okulabika nga bikwata wansi ne waggulu. Wetwogera ku ssemateeka gw'osobola okuyita wa Marriage Act akatundu akaana ng'oviira ddala ku 42 n'okwambukira ddala okutuuka eyo ku 5 osobola ddala okulaba ssemateeka ng'akulambululira nti omuntu tagende mu maaso okulabika ng'ayingira obufumbo obulala, si tagende mu maaso okulabika ng'akola obufumbo n'omuntu eyafumbirwa oba ali regally in marriage. N'olwekyo gwe musango oba oliawo oguvunaanibwa musajja mukulu ono ogwatuusiza n'omuyita mu b'amateeka agende mu maaso okubirabika nga abitebya. Okusinziira ku ssemateeka w'otuuka mu katundu aka5 wetugamba Marriage Act ayina n'ebibonerezo by'ateekawo singa omuntu agenda mu maaso okulabika ng'akola kino oba oliawo osobola okulabika nga amateeka gakuvunaana sinakindi n'osibwa emyaka 5 wagindaba. N'olwekyo bano ababiri lusozi gambalagadde lwe bayimiriddeko mu kaseera kano kubanga of course w'ovaayo n'ogamba nti nze seetabaako mikolo gya kwanjula so nga wagiddira n'ogiteeka ne ku TV yo
media house namba n'emikutu gyonna ensi yonna n'egenda mu maaso okulabika ng'ekulaba nga n'obutambi we buli wagenda mu maaso ng'oyimirira oba oliawo mu lukale mu lujjudde mu bantu n'otegeezanga ebintu ebigenda okulabika nga no one special invitation abantu bonna mu kanisa wakati ate singa ovaayo n'ogamba nti teweetaba mu mukolo gwonna oba oliawo kisobola okulabika nga kivaayo ne kibeera ekizibu. Kakati of course ensonga bwe ziri. Of course kino kyongera okuleetawo kwosobola okuyita okweraliikirira wakati mu bulamu bwa mwana muwala Suzan Makula, kubanga of course omusajja ate waatandika okubanga oba oliawo kyosobola okuyita okwekyanga oba oliawo okusambajja nti ye tomwanjulangako ate oba oliawo n'ekyo kisobola okulabika nga ye mukazi wattu kimwennyamiza emmeme. Wabula ne gye guli ne guno guwaka omukyala Ted Naluswa agamba nti Ted Naluswa Bugingo mukyala mukulu oba gwe baamala naye emyaka mu bufumbo kyenkana 29 naye yagenda mu maaso okulabika nga akomba kwerima n'agamba tagenda kukkiriza kumenya birayiro bye yalayira mu maaso ga Mukama Katonda oba oliawo okugenda mu maaso okubisaanyaawo. Nolwekyo ensonga bwe ziri kugamba kola ekintu kimu subscribing, sharing, commenting twongere okulabika nga tukutuusaako ebinnonogo ku nsonga eno oba oliawo bye weetaaga okulabika nga omanya. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.